ku bazanyi bonna abaali mu Netball World Cup bonna gwe wakirowoozaako nti gwe omu ku abo babiri abayinza osooka okugenda okuzanya professional netball? Okusinziira ku World Cup saakirowoozaako. Bwe nali nva eno nga tugenda mu World Cup nakiina saakiina nti ngenda gifuna, nakiina nti ngenda gikolerera. Yes. Ne bwe twatuukawo nga nefuna playing time entono nemmanya kati nemmanya kati probability ezemu nekati nga kati nkyalina okukola ennyo. Yes. Kati awo we twali mu World Cup n'okuggwa saakisuubira kuba nali mmanyi embeera mwe nali mpise, nali si playing time nagifuna ne teyali ng'era omuntu ayagala ogula omuzanyi alina kulabira wanene tamala gazukuka. Singa nali nzanye nga nfunye obudde bumala osanga nandigifunye wadde timing ya mukama yesinga. What does it mean to be the fifth netball player okuva mu ggwanga Uganda okuba nga azanya professional netball? Because tubadde n'abaana PC, Mary Nuba, Oyela ne Anisha, then you are the fifth. First of all, ng'omuzanyi kinyongera okukuza game yange okuva weeri neyongerako mu maaso, being that ngenda kuzanya n'abazanyi benyinza ogamba nti balina experience ensingako abamu, ate ndooza England yezimu ku nsi ezirina netibasinga. Kati nange kinyambako okuyita mu mikono gy'abakocha abalungi ne bateammates abalungi, so nange game yange ebeekula. Nekyokubiri nyinza ogamba nti kiyambako ku tiimu yaffe ey'eggwanga okubanga ewezezza abazanyi abagenda okubanga balina experience endalamu okusinga kuya abalala bonna. Si kugamba nti no tugenda kuba tumanyi nnyo, naye era wabeerawo ekimu oba ebibiri kyembanjiza eri kyensobola okujja n'ennyambako owa wano ne mugamba tukole bwe tuti, naye n'abako kyangamba nangamba twakolanga bwe tuti kyatuyambanga ne twongeremu kano. Moments z'olina ku national team ebbanga lyonna ly'obaddeko okuva lwe wayitibwa ku national team call-up yo yasookera ddala, moments z'osobola okuba nga oyogerako oba memories z'olina ku tiimu y'eggwanga? Esookera ddala eya kukuba Australia mu first five eyo sirigyerabira because first of all yali first time ya Uganda okusanga Australia, ate ne tumbukuba however match tournament ya first five ne bagita world first five series, so nene eyo moment sirigyerabira. It was my best moment. Nagiwangula play of the match ku birthday yange. So that was so amazing. Uganda bwe yakuba South Africa mu World Cup ekyo ani ataakiraba, sinze nzeke yasanyuka, eggwanga lyonna lyasanyuka, abantu bangi batusanyukirako, so that is a memory for everyone. Ngenda tandika n'abaana abatana bakufuna mukisa gujja ku national team, nange gye natandikira tebampitirawo, naye nalemerako nga nyina positive, simanyi lwaki naye nze nkoledde nnyo ku positive mind all the time. So kyenyinza obbagamba nti bw'oba okolanga ekigendererwa kyo kyakutuuka ku ttiimu y'eggwanga eya Uganda, kkiriza mu mutima gwo obwongo bwo weekugamba nti okisobola, ojja tuukawo, kubanga gy'okoma okukkiriza nti ojja tuukawo kikuwa amaanyi okukola ku kisaawe ennyo eno bakooki b'eggwanga ne basobola okulaba. So temukivaako, musigale nga mukola, ojja tuukawo. Then kyenyinza okugamba abali ku ttiimu y'eggwanga, eyo level yesinga okuba mu ggwanga ennene, eyo yokka achievement nnene, so tebemalaamu maanyi, tebaggwamu ssuubi nti oba nze sifunye opportunity genda ku professional. Nze nange mbadde nga sigisuubirayo, mbadde nga sizanya nga nkimanyi nti guno omwaka ngenda kijja bukya ku makyanga mukama akirese olwa hard work yo gy'osigala ng'okola. Ate abaana bali ku ttiimu y'eggwanga bazanyi balungi, ndoze ensi yonna ekiraba nti tekuli muzanyi gw'onyoma n'ogamba ono tagumanyi, bazanyi balungi. N'ensi ebalaba, tomanya bw'obeera mu tournament nga tugenze wantu okuzanya, tomanya ani akulaba. Nange abandabye ne ntuuka wano nali sibamanyi, naye yes mugenda kutuukawo wano kyemmanyi, kubanga ku ttiimu yaffe y'eggwanga tekuli muzanyi gw'ogamba nti ono tajja tuukawo. Ekisooka tomanyi oba ojja tuukawo oba ojja tuukawo. Kati olina okusigala ng'okola. Bwe tuddayo eyo wabweru nga tugenze okuzanyira ku ttiimu y'eggwanga, singa kukola ky'okola, singa kukola ekikututte. Nange bwenti wensobodde ofuna chance, so nzikiriza bangi nzikiriza nti mujja tugoberera tuwere. Sinakindi bujja kukyanga tukoze ttiimu namba y'abantu 7 nga tuli eyo nga bayita bwisi ne twegatta ku bannaffe abanaba bali wano tukola ttiimu endala. So musigale nga mukola.